mu programu Sumulula. So in terms of ebyobulamu mwe tuli ssaawa zino kakati bw'obanga mujjukira odiyo ya Zali bwe yali alina gwayogera naye azooka ayite Shakib Fala mu explanation ye yagamba nti omuntu ne bw'oba otambudde nnyo munda mu processing oli mukutambula munda omumweramu ekiwuggwe because anything can happen. Osobola okubanga buli kimu okirina n'otuuka ku immigration oli banaagaana okutera mu stamp oba naakutunuulira bubi, like anything can happen. Osobola okubanga oli mu kuyisa mu kyuma muli oli naasooka kugamba sookoddeyo. So kizibu nnyo omuntu okuba 100% confident eni wabayita mu VIP simanyi naye naddala ffe ku bantu aba bulijjo eno emitendera gyaffe emitendera gye tuyitamu egya bulijjo ng'ogenda okufuluma eggwanga. Kizibu nnyo omutima okubeera omutebenkevu nontantiru ng'okatuddemu akyo bapaka ng'emaze nakutambula kugenda kubanga buli kimu kisoboka. And lwaki maybe omutima tegubeera mutebenkevu nti ebyokufiirwa bibeera bingi nnyo nti singa bakujja ku nnyonyi tiketi yo gy'otaddemu obudde bw'omaze ng'oli mu processinga visa n'ebifaanaganako bwe bityo. So ndowooza oba lwakivula omutima tegubeera mutebenkevu simanyi kituufu gwandaba ebinsobola okuba nga naawe oyina endowoozayo. Kaakati waliwo ebibaluseewo naddala ku passports z'abannayuganda naddala eziri ordinary. Uganda erina ebika bya passport bisatu. Tulina service yeya kale ya green era ng'eno eribeera n'abakungu ba gavumenti abalondemu ne abakulira ebitongole. Then tulina diplomatic passport eno ye myufu era ng'eno eweebwa abakungu ba gavumenti abawaggulu, families ez'enjawulo ne ba diplomats ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'ebweru. Then ordinary passport yeyo ffe gye tukwata ffenna. Kaakati waliwo cases ezaazuulibwa omwaka oguwedde waliwo okukwaya y'abaana abayimbi eyali nga ekonektingira Singapore okugenda mu ggwanga erimanyiddwa nga maritime mu south east of Asia. Kaakati bamanyiko ku byafaayo Singapore yali part of Malaysian Federation. Later on ne bamala ne baawukana buli omu n'atandika okukola ebibye. Kaakati kwayo eno yagaanibwa okuyingira Singapore. Abaaliwo mu biseera ebyo tebaamanya nsonga ntuufu yagaanisa kwayo eno kusala. Kaakati abayongera okubanga bagoberera ensonga eno bagamba nti obuzibu obwavawo kaakati Singapore gwayagala okubanga otambulako eri visa free eri buli munnayuganda kasita obanga onaagenda n'omala ennaku 3. Kaakati kigambibwa nti waliwo munnansi West Africa eyakozesa passport ya Uganda n'ayingira Singapore ate n'atafuluma. Kaakati oluvannyuma lwa keesi eno Singapore yayongera okumyumyulira ddala naddala okumyumyula eri buli munnayuganda ayingira mu byetaagisa n'ebiteetaagisa. Waliwo abantu bagenda nga bagenda kukolerayo business n'ebifaanaganako bwe bityo naye nga engeri gye bakukunyamu obeera nga omuntu agendayo omulundi ogusooka naye ng'ate kiraga nti nno obadde otambula ogendayo. Kaakati bino nno bibadde mu luvuuvuumo nga kiraga nti nno abantu abatali bannayuganda baweebwa passport z'e Uganda ne bazikozesa mu bifo ebyenjawulo ate ne bazikozesa mu ngeri etali nnuŋŋamu. Era wano ekyafulumako ne kiraga nti n'abazadde n'abantu abakuze mu myaka wano mu Uganda babaakinga abantu abo nga bazadde baabwe. Wabula okusinziira ku mwogezi w'ekitongole Simon Mundei, spokesperson wa immigration department, agamba nti kino kyaliwo naye si bya biseera bino byavaawo era bw'atyo n'agamba nti ebintu emitendera egigobererwa omuntu okufuna passport ekisooka olina gifunira Kampala ate ng'olina okwetuukirawo wali okusobola okuggyako biometric okuggyako ebinkumu n'ebifaanaganako bwe bityo. So kino kirekawo ekibuuzo bwe bibanga emitendera egigobererwa omuntu okufuna passport giringanga nze naawe gwandaba mwe twayita, then bano abatali bannayuganda passport bazi accessinga batya
ate era bino bitulekamu emabega kaawo mu ggwanga erya UAE bannayuganda visas basooka ne baziholdinga olwo era nga obuzibu buva ku ki nti waaliwo abanigeria abafunanga passport ze Uganda ne bagenda ne bazza emisango kati nga bwogenda ku poliisi z'omu UAE olaba bannayuganda bangi abazizza emisango naye ng'ate si bannayuganda. So ekyo kiri sayidi zaawo tetumanyi naye ndowooza gavumenti ejja kwongera okubeera ng'ate ekikola ki ekitunulamu n'okwongera okuba ng'ate ekitereeza naye ndowoozezza nti tusobola okusooka ne tuyitirawo sayidi zaawo ku nsonga za passport kubanga tewali kintu kati olwo n'akantu akalala olwo passport kati zino passport zino eziri ordinary kati balinayo akapya ke baleese feesi yayo ebeera nga ndagamuntu n'olumu ebyuma bitawaana nazo nakiraba bwe twali Doha gundi mukunja ne King Shiba kyabatwalira ebbanga ddene nnyo okuvaayo simanyi anyway naye bendoza bannaffe abagundi bajja byongera obitereezaamu awo nga tuvuddewo twogedde ku bwerinde bwa bbomu bugenda mu maaso kati poliisi yataddewo enamba nazikusomeddeko wali nga ntandika ziri namba 3 ninduza kanzeemu nkwe toll free eri 08 08 10 9 9 9 08 10 9 eyo yabwereere kakati mbadde ndowoozaako okutunulyako ku bintu ebyenjawulo pozi nekinakutegeezezaako ebifo ebitagetingibwa mu biseera nga jaamu akutte traffic jam abaagala okutega bbomu batunuliddewo nnyo public places amakanisa abangambye ne batulagano kanisa z'abakatuliki bazitunuulidde nnyo n'ebifo ebirabiro n'ebikuŋŋaanya abantu abangi kakati tuyinza kukola ki wakati mu mbeera eno ng'egenda mu maaso ekisooka tugenda kukendeeza ku lugezigezi tugenda kukendeeza ku lugezigezi twongere okuba nga tugoberera enteekateeka za poliisi nga bwe ziri problemu y'ebigambo bye twogera eno emabbali ate tebivaayo mu kaseera ng'ebintu bitabuse so poliisi bwesaawo negamba nti ekifo kino tugenda kukisalako mukkirize kisalibweko ekyokubiri wakati nga tubanja poliisi zino zituwe ripooti ku ebyo ebiba biguddewo ate ffe ababanja ripooti tetuwa poliisi mukisa kusobola kubanga ekola ripooti ezo mu butuufu bwazo lwa nsonga nti tutampalinga obujulizi naddala mu kaseera nga ebitereke ebirekeddwawo mu butuufu bwayo poliisi yandizze ng'ekisawo kirekeddwawo nereeta embwa zaayo ezikonga olusu ne ziwunyiriza ate era zisobola okuba nga zitutuusa ku oyo eyaleseewo ekisawo ekyo naye ffe kye tukola kutuuka wali mu kifo ne twekubya serefi n'ekisawo ne tufaata obuti ne tutandika okufumita ku kisawo tulaba enaayabika kaakati ate firimu zigenda ne zitulimba kaakati mbadde nsaba tuleme kutampalinga na bujulizi buno osanga kiyinza notuyambako okutuukira ddala kwabo ababa bataddewo ebitereke ebyo so kyabuvunaanyizibwa nnyo bw'olaba ekisawo ennamba ey'essimu gyenkuwadde oba poliisi ekulinaanye gikubira essimu wala temwefuula bagezi temutandika kugenda ku nsonda za nnyumba nga mulingiza n'ogamba omanyi ku mubiri guno bomu esobola okukuba okugulu n'osigala ng'olaba naye n'olaba oli ng'ali ku nsonda alingiza ateekayo mutwe kati bwekuba nekuba ebipapajja omutwe tebagwasa so tetwefuula bagezi tetunoonya amawulire gakuwa telefayina ng'ereese kamera omanyi tewali kintu bantu kwagala kubanga gwalina first hand information enabaddewawo omusajja saategedde nenze saamulabye gyavudde saamulabye gye yalaze nenze ekisawo nakirabye neŋŋamba eno bbomu neŋŋamba mannannasuuna eno si bbomu genda ogikebereko gifumiteko olabye mbadde nsaba kireme kukola ki kuba bwekityo poliisi tugiwa omukisa gwayo esobola okuba nga ekola omulimu gwayo then ekirala bannange tukendeeza ebigambo kubanga mu mbeera yonna oba bituufu oba bikyamu tebirina byekitugattako kaakati abamu mwatandise dde okutokomoka omugambo nti gundi za bbomu nga zitandise okweyongera ng'ali ebusoga anaatera oyingirira e Kampala tuleke bannaffe aba security bakole nga balina okukola enteekateeka zaabwe kubanga at the end of the day ffe tuli ba civilian bo ba security so tuleme byetulowooza ku influencinga bikolwa byaffe ekikulu nnyo
temuleka byolowooza ku influencinga byolina kukola. Otandike n'okuresistinga kye bakugambye, otandike okulowooza nti bali mu katemba, kubanga kino si kipya. Bw'oba ng'oweza emyaka 20 egy'obukulu oba 15, 2010 giba emyaka emeka gundi? Giba emyaka 13 nga giba mitono. 2010 oba kankubale 2010 bbomu y'ekyadondoza bwe zaaliwo. Kati omwana we 13 kale katumwongere emyaka ndowooza nga 2 nga 8 awo. Olabe kuseriziza bbomu ndoza ezisukka nga mu 5 wemba zenzijugidde zindi ku mutwe zeezo. So si kipya, tetuli mu kunyumya ku firimu ya sci-fi nti no tekibangawo. Of recent ekyakasembayo kyabaddewo wano ku Parliamentary Avenue ne ku CPS. So si kipya. So wakati mu bye twogera tusigale nga tugoberera bugoberezi mateeka, tusobole okubeera nga tuvuunuka ekintu kino. Then ekintu kino ekyajjamba tugenda kikola tutya? Emmotoka zino we tuba tetuzeetaaga nnyo, nga booda eno erina engeri gye yanguyamu, so ofuna owa boodawo oba nga togyetaaga nnyo, because there is time wobeera mu jaamu n'obuuza oba kati eno ndeese yaaki. Kati ate gwoba okyebuuza nkale goyinza obba ogyetaaga n'olengera omulala n'ogamba n'ono ddala abadde agyetaaga. So tweteeka manyi obuzibu bwaffe abaddugavu tulowooza nti nno bonna abalinnya ku booda bali bubi n'abalinnya takisi, ate nga ndowooza si bwe kiri. So ebidduka bino tusobola time wendowooza tusobola okukendeeza traffic jam. N'olasanga traffic jam ekireese jam emmotoka zonna zaagala kwesogga Kampala. Mugamba gye zirago bazigenda no nayo ki. So wobanga n'emmotoka eyo osobola okugyewala, it is very important